okwanjula n'embaga kukutuusibwako City Bridals ku Kamukamu Plaza. Naira sirimba lero bino binjogera byakumoyo toboyo mutima gwange munda ekukubira nze ne kuntujja omukwano lero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze sebaka nyabo Nyo mukwano gwange mbulango kyakola ndela kyamanyi okwerango kyaba Delta TV tukole program ya kwanjula n'embaga era nga nkugamba nti mukwano tukenda kubeeranga tugenda Nakirebe Kagaba naye nga tetunagendayo wagenzeko ku City Bridals opangiseyo gawuni gwategeka omukolo ne oba wa December genda obukinge gawuni bakolako change dresses zabwe offer eyinza okugwayo teraba ngoduke ku City Bridals ku Kamukamu Plaza ku Entebbe Road bananga ba City Bridals muchala Magi nkutumidde nnyo Sarah namudu wa City Bridals n'abalala mu namba tumidde nnyo aba City Bridals ate bovaayo kirira bukirizi wali eri ku Nasa bakunkuruma oje ku Charitas Hair Clinic tukoleko fa bakozeko n'omugolo n'ogwengendo okulaga abagole bajja ku Charitas ne batuwa TV ne ate bwe balaba nebyetukola ne batuwa ne salon so tokyebuuza kubeera nti ate abagole Delta yabalaze ate Charitas yabakozeko balaba nga tetukola nga kirungi era nga munange nawe bw'obeera okikiririzamu jangu otusupporting n'okusomesa abayizi tubasomesa n'enviiri za bulijjo jangu osibika penso yawokole dread yawokole enjala yawokole ku facial olususu lunyirire Charitas Hair Clinic ku Nkrumah Road emabega wa Club Amnesia oba ku kizimbe ewalinga eddwaliro lya KCCA kakati tugenda Nakirebe Kagaba tugenda mu maka ga Muzeeyi Gerard Kisitu musomesa gye basinga okumutegera yazaala abaana balungi bonna basinga babeera bweru waliwo ne gwe nnalagako yayanjula muzungu nga nkyali eri kwana logo naye n'agamba Charitas gye wadda gye nzira nange sister wange gyadda kale n'omukola ne baguleeta ku Delta TV era nga sister we yono yennyini Helen Nabaka abeera e Sweden amaze n'omwami we ebbanga ddene era yagambye kambe e Sweden nzija omwami wange mulaga abazadde officially ngera omwami we David Mukwaya bwe yafulumye mu kidala si yabadde perfect nga Charitas ngemukozeko ng'ayambadde bulungi nga alina obwana obumuwerekeddeko bwe yatuusa wali omwami obadde bwekuba bekubiza selfie kwegamba international love eyo bogiraba bwekuba bekubiza selfie omwami n'abayira ebirabo mukolo gwabadde mulaavu yambadde engoye ennungi obadde tumukyusa enviiri buli lwafuluma Helen congratulations abe Sweden batulabire katulaba omukolo ogwo nkwagala nnyo kono gwaffe guno ogwokubiri tuli ku luguudo lw'e Masaka era nga twakyamidde Nakirebe paka ku kyalo Kagaba era enteekateeka bweri nti amaka agayina eddiini ogalaba n'omukolo gw'okwanjula nga tegunnagenda mu maaso batandise na ssaala totunuulira bibi byaffe naye amaaso gogaze kukkiriza kwekereziya okkiriza okumuwa emirembe n'okusa ekimu nga bw'oyagala wawangaala ng'olamula emirembe n'emirembe eddembe ly'Omukama libeere nammwe ennaku zonna Uganda buli omu ayagalize munne emirembe gy'Omukama twafunye akakisa okulaba omugole omukyala bwe yafaananye atannabakolebwako Charitas Hair Clinic siripira munange kinange nambanti tonsule you're my life my wife decoration yeyagadde colors eziriko purple ne gold era nga wenteekateeka bwetera okubeera ku ludda lwabako baba pampinze era nga babateddeko ebyokulya n'ebyokunywa ku mmeeza zaabwe laavu yo terinzigwa ku mmeme ensi ne bwezindi bwensekere ndi kusala kaweke n'ofuna mmere esunze kwasa olwaleero lwange bebi kwasa jangu eno cheze nange abakobazi mu bungi anti omugole omwami yabadde afa okubalaga omukyalo w'ekirooto kye Helen kwasa olwaleero lwange bebi kwasa jangu eno cheze nange kitange amazima amatuufu ssanyu lyokka kubanga kitange wano ku Wankakiyo taata waliwo atufunye abagenyi mukulu tufunye abagenyi ye kitange omulungi
abagenyi bali mu mbeera ki? Kitange abagenyi bwe mbatunuulidde taata bambadde nga ffe bwe twambadde. Abeeno tubawe engalo obanga ddala bafaanaganye ffe. Bw'obeetegereza balina abasoolobyeko. Mukulu era bw'otunula mu maaso ge kitange olaba ng'akamwenyumwenyu k'alina mukulu azze mubabe. Mugambe ebyobufuzi abyenenye mukwase kankasuka bigambo. Mukulu nga be baffe era mukulu abamu batugereesaako gye tuvudde ne gye tuyise mbu nno tuli bazzukulu ba Mutasimbo. Abalala bagenze ne bagamba tuli bazzukulu nate abasambaganye bamulindo. Ekituufu. Mukulu be baffe abaalaga mu Kalasamayanzi ono ku luzingu luno olwabwamenyi mukulu mu nzingu zino 11 ez'akayita ku ddaaza lino ery'e2017. Bw'oba lowooze nabo balina engalo bazikuwe. Mukulu tewali yeewola wadde okweyazika era bonna bazirina kubasinga bazisingamu. Yes! Engalo enkola bweri okugema bayisindisa abaana bajje bageme nga ku luno bayambadde bugomesi bwe bayita half gomeses. Batwaniriza abagenyi. Tulaba ku ki? So isonga okubalaba. Okay. Wano tubadde mu kyeya okuva ne wavaawo ne kotoka ne baseka ne banjeya bali wafukirira nasalira Ekitiibwa kya Buganda kyayimbiddwa kwongera okulaga nti omukolo gwe tuliko gwa buwangwa kubanga guli mu Buganda. Biwangalire mu kwagala kwo ate era bituviiremu ettendo ate naawe bikuweesa ettendo n'ekitiibwa. Kristo oyo Mukama waffe. Amin. Linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Omutuukirivu. Otukkirizanga ne tukkalira bukonge endawula bwe yakkalira ekyebaddo. Ekyamazamu ne tukwoleka nti no yali mwannyina ggwe. Otyo? Mwannyina ggwe kayobya ensonga zaamu n'ez'ensonga. Akukomba enziro ku mugongo. What about Yukirapi? Ekyamazima nsaba okukutegeeza. Yatugamba nti ennaku zino enjiri esusse. N'abasamize kati emukono babuulira mugende mu obuwangwa bwabwe. Abalokole babuulira abakatuliki batannakola ku Crusade. Netugandije mugende bwanga bakkiriza mu Kristo Yesu. Haleluya, amiina. Bwe musanga nga yava mu Katuliki ekyamazima anatika mu Busiraamu ali basaala asala ensonga zaamu n'ez'ensonga. What about Yukirapi? Yatugamba nti mukyukanga mu katono. N'abanga nti bwe musanga akyali mukkiriza mu Kristo ng'omubala mpeka akyagussa mu ndokola. Ekyamazima mumanyanga nti ye Tereza atereza ensonga zaamu n'ez'ensonga. Bange tukiwegaleza n'olwekyo yakoze ku nteekateeka. Kansebe balala tusooke twanirize ku bagenyi baffe. Gola omwami yatwalibwa munda era nga mu bye yatutte munda mwe muli ekitalina kwerabirwa omutwalo. N'azaalibwa era ne twongera okumanya ebimukwatako. Wano mu Buganda okumanya ebimukwatako bakiyita kutambula ng'Omuganda. Ate oluusi bakiyita okubikola ku ntumbwe. Bamutuuma erinnya erya Mukwaya. Bamuddusa mu bakulu ab'eddiini ne bamuwa erinnya erya Dawudi jjajja w'abakkiriza. Abakola omulimu okutuuma omwana mulenzi oyo yali taata waffe omukulu Pawulo Kabanda wamu ne kitaffe yamubbula Silvester Mukwaya. Era ng'omwana oyo muzzukulu wa jjajjaffe Nkabirwa Silvester. Tuli era tuva mu luggya olw'omutaka Nkabirwa
Sylvester oyo yennyini tuva mu lunyirwa jjajjaffe kyagambiddwa kyasa mu Buddu tuva mu mutuba gwa jjajjaffe Kabanda John era ebuddu kyasa tuva mu siga lya jjajjaffe era kyagambiddwa tuva mu kasolya k'omutaka Kayiira Ganjule tweddira Mbogo. Omuntu azze okuzaalibwa abaako byatwala eri abakulu ekisooka kiba ki wegule nakulesisiramu tulaga edirection enkulu. Nange nsiimye twala omuntu kumulese era nzikiriza mutwale Aleni abeere mukyalawo olubumbo obutuufu kubanga amaka gano galabyemu essanga mulaba ngalo ez'amaanyi kaka eno kati taata ezo ziteeke mu mukono gumu n'obulenzi eza ziteeke mu mukono gumu oluvannyuma tuwanyisiganye buli omu akwasa munne zaakati n'oluvannyuma tulye abasawo ne bannyabo nsaba tukifuuleko mu ngalo. Era yo nga tuli munda tulabye zino zengoye omukono omukyala zagenda okwambala bannange nga nnungi era ne Charitas ya clinic salon ekyasinze okukola ku bagole eri nnyo erimu mukolako si ye mulungi werinda otunulanga malayika otunulapula oba tetunalabika leero lwentegedde toli malayika ntidde mulinendekanga tyeba nyiza ntya kwemanyiza nti kwagala naye obulungi bw'obusika simanyi byonkola wabula mwana gwe olinga kiye kinyonyi kiyimba tebayita ŋŋali oli waddembe nnyo tweyanze kakati nomwanyinaze nga tonnabaako kyonna kyotutegeeza kuba kati nkulaba essanyu likulinga lyamu okiwagonja tannalyanga akuba ngalo njagala osooke omwawulire eddala omuteekeko ekyo ekimufuula okuba nti ddala atuukiridde ogenda mu bwakabaka obutaggwawo yasabirira kufuna musomo tibe balina tula yakwakokiyo oli mukambwe lwakibambi tikanyamaali n'emifumbi laba gwe yafumbirwa bambi mutono omuwavu bajjajja we bali bataata ye bamaama mu nnyumba basenga mwenna we bali awo abooluganda mwenna ye ab'omukago mufumbe ye mbanjulira omulungi waffe ono otyo mwami Mukwaya David wewaawo ng'azaaliddwa olwaleero mu maka muno abange tukyongere engalo n'akalulu ak'amaanyi ennyo abaana ab'enjawulo omuli abawala be bagamba abawala awala ensonga omuli abalenzi abalenga ensonga z'abaana abawala mu maka gano bayitiddwa okusobola okubuuza ku bako nsobola babanyabo balina looza gye bali era nenyomuula nga tubalowooza munnange
Doksi mukama okusasa. Omusajja alabika akawomero. Ndabya nnyo. Omuntu atava ku mudaala omubanya. Baana balenzi mwebaze. Omuntu wakiri omusikulako ku muwomukwanako ku mukolo omusikulawo n'amanya nti nsumulule. Omukwano